lero bukyanga mu nnyuma ntuse n'obubaka bubuno okuva e Masaka. Sebo nakusedda. Yewaawo ssebo nsanyusa okukulaba ssebo. Mukulu Peter Kankaka. Obeera eno. Mbeera eno. Nange nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga. Amazima. Mwebale emirimu. Kale ssebo. Mwebale kuweereza. Amazima. Mwebale byonna. Tumaze ne tujja. Essaawa nno obadde obuze maze ebbanga nga sikulaba. Mpulira. Ogamba otya mukulu Kankaka? Weebale kuzimba eno. Nga wanyirira. Mpola mpola. Kuteekateeka mpola mpola n'omuntu n'abeera walungi kubanga gwe mulembe. Mpulira. Omulembe bwe gutyo bwe gugenda gutambula naye nga kitonotono. Mwebale kubeerayo. Amazima. Mwebalire ddala. Maama yesi musanze. Maama essaawa zino aba yagenze dda ku mulimu kati ali Kigo. Senga Kulanama yagenze dda ali Kigo kati ali ku mulimu agenze kuweereza naye. Yesebo. Nga musubiddwa. Omusubiddwa ojja kumusanga olulala nanti kutugwako nga totubuulidde. Yewaawo ssebo. Amazima. Naye munanzikiriza okubanga mbalabyeko nzije tunyumyemu. Yewaawo ssebo. Kale twebaza nnyo okunyaniriza. Yewaawo ssebo tweyanze nge webale kujja. Balongo oli mu ansa. Mwatu yakola n'akazigo kavumula olumu n'olusolo n'embalabe. Mbalusazi ezinyoola oyo kandida n'emitima egyewuuba. Leero sukaali ne Abaganda balina okwolesebwa okw'amagezi. Era ekigambo Baganda gwe tokimanyi. Kigambo Baganda kitegeeza nti abo be Baganda ba Katonda. Bw'ova ku mutonzi oyo kyetonde Katonda wange Namugereka Gululiiso ddene. Abaganda be baddako be Baganda be. Era ffe tukimanyi bulungi nti olubereberye lw'omwana w'omuntu luli mu Afirika. Ate mu Afirika luli mu nsi gye bayita Uganda. Ate mu Uganda luli mu kitundu kye bayita Buganda. Ate mu Buganda lusinziira ku lusozi wa Lusinsi e Bulemeezi. Kyobalanga oyo musajja Nadduli mugezi nnyo asembedde ku kitundu ky'Obwakatonda. Kyobalabanga n'okununula eggwanga lino nze nnyinza okugamba ng'omuntu omukugu alina kyemmanyi nti ensi yali tesobola Museveni ginunula singa teyagenda kulwanira Luweero kubanga eyo gye wali Obwakatonda. Era bw'owulira nga Nadduli agamba Mukasaka ategeeza Mukasaka akasakirira bakolera mu bintu bya buwangwa na nnono nga balina omusiige Ssebyayi Kyabangi ku lusozi wa Lusinsi. Ekyo anja akikulekerayo era kwasinziira okuyimirira naga nti ne Mwankole waaliyo ensozi n'Embujolo waaliyo ensozi lwaki wajja waffe ali wa nnaku 7 nga mpese mu mugongo n'enkubwa laddu n'enjokyako oludda lumu. Amaanyi gano ag'emizimu n'emisambwa gasibuka ku kyetondatonda wanga Namugereka Gululiiso ddene Sserubaale Guluddene eddoboozi Lugaba wa byonna. Katonda bwe yali atonda ensi eno lyali ggi. Anakedde kumakya nga nnyina gyendaze nsanzeeyo. Omanyi Abaganda bagamba gy'ogenda gy'osanga musajja munno. Badde neeyita musajja nnyo n'ensanga omusajja ddala. Mbaaniriza nnyo ku TM Online Television. We are broadcasting live from Mukono. Leero olunaku lwali tuli Mukono. Nze gw'owulira eno yenze Kankaka gw'olaba eri takyetaaga introduction mpozi nga tobadde mu ggwanga. Naye naawe atali mu ggwanga nja kukubuulira. Omusajja gw'olaba mu screen ono bamuyita Aligaweesa. Aligaweesa ly'erinnya lye njagala okukoma kubanga programu eno eyitibwa Aligaweesa. Ogenda kukimanya. Mbaaniriza mwenna eri Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ye musajja gw'olaba mu screen maaso eyo abadde tamumanyi ogenda kutegeera olwaleero ekigambo Ssaabakabona. Ekigambo lwaki programu eno mbatandikiddewo ku TM programu eyitibwa Aligaweesa.
Sijja nnyo kwogera nga tannababuuzaako. Sebo, nsanyusa okulaba. Waawo nange nsanyusa okusanga mukulu Kanka Kapita. Yes, sebo. Ku TMO online television. Yes, sebo. Amannya gange yenze aligaweesa. Nina n'amannya amalala bono nzikiriza okugogera. Amazima. Naye olwaleero nange ndi musanyufu nga ndi ku TMO online television. Yes, sebo. TMO online television ndi fani waayo. Era TMO mikwano gyange. Weebale kutuwagira. Tubeereeyo nga tulowooza situlina mikwano. TMO mukwano gyange. Kubanga ku TMO okuliko abantu bensinga okwagala. Waliwo omwana ono we Dubai gwe watuleetera. Omwana oyo we Dubai nga manye ebintu bikoma Dubai. Naye kati wabitadde mpaka mu Uganda namo ne bituuka. Ku TMO okuliko omukulu Haji Nadri. Haji Nadri musajja mulungi nnyo, musajja ayigiriza omusomako mulaba nti musajja musiraamu naye buli waawo ebyokulabirako abiwa mu Bayibuli n'ogamba nti wadde nga musiraamu naye ate ne Bayibuli yagisoma n'agikolaki n'agitegeera. Ate munnange nze nali simanyi nti Nadri yasoma kubanga bwe bamuwa obwa minisita nga bagaa nti musajja teyasoma naye nagenza okulya nga okugenda okuwagira gavumenti nga yali ticca omusomesa omutendeke. Ekyo nenkitunuulira ne ngamba nti TMO tuleetedde abantu. Ku TMO okuliko muganda wange nze Jumba neddira nkima kakati kuliko omukulu Tamale mirundi mulispektinga nnyo baaba weebala okutwala eggwanga maaso. Ekisooka bamuzaala waffe Rakai aviira ddala wali ewaffe Kaliisizo kakati ate oyo ate mwagala nnyo nange mirundi akunyumira nnyo muganda wange mukwano gwange ate nali manyi oli munyiivu gyali waliwo engeri gye yakwatamu ekito gyange. Nedda kati omusomesa bw'aba annyonnyola ensi asobola okunyonnyola ekintu n'olaba nga kikoseza oba nga kikwatiddemu n'okiyiga biizi n'okirongoosa. Naye nga mukwano gwange mwagala nnyo muwagira nnyo omuntu gwe nsinga buli kooteekayo ku TMO nga mwali ndabirawo. Nze nno ndi musanyufu okubanga otuwagidde akaseera. Jumba aligaweesa. Mbuulira amannya go agaddala. Amannya gange yenze Jumba Lubowa aligaweesa. Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Nga siwuliddeemu Ronald Asirafu eryo siriwuliddeeko. Okuva eyo munnange sirina linnya Zungu naye nga nalirina naye kati bwe nkulaga endagamuntu yange eriko amannya Jumba Lubowa aligaweesa. Erya Isimayiri nalizzaayo kubanga erya Isimayiri eryo teryali lyange. Qur'an etugamba nti Ismaili bin Ibrahim, Ismaili mutabani wa Ibrahim, nagenda okwesanga nga mulyo lwa Ibrahim sigwabyo erinnya ngalimu kutegeera. Naye nga lino lyazaalibwa eri ne lijja likuweebwa. Jumba aligaweesa ono gwe mulaba eri musajja mukwano gwange nnyo ddala. Era Jumba aligaweesa tuwangadde akaseera. Enno bwe nzize n'ensaavinga mu mawulire akaseera akatabadde kanene naye nga si katono. Jumba aligaweesa abadde ku sayidi yange. Kale nno ne ndowooza nti wa mulamwa nnyo okuleetera abantu ba TMO. Emboozi negenda kuba ya buntu nnyo kuba njagala abantu nga nze bwe nkumanyi abantu eri bakutegeere. Kakati Kanka Kapita mbateereddewo programu aligaweesa ngenda kutandika nga ntegera ekigambo aligaweesa ndyoke ngende ku mulimu. Newankubadde erinnya lyo ekigambo oba erinnya aligaweesa kitegeeza ki? Erinnya aligaweesa njagala ntuukire ddala ku mulamwa nga bw'oli munnamawulire. Abantu bayinza okutulaba eyo ne balowooza mbu munnamawulire taba na mukwano gwe. Bassebo ne bannyabo Kanka Kapita mukwano gwange. Kanka Kapita manyi mpaka mu kisenge. Kanka Kapita manyi bwendi, amanyi bwennywa, amanyi abaana bennina, amanyi buli kye nali nkoze akimanyi. Era bassebo ne bannyabo Kanka kamumuwulire eyo ku muzindaalo naye nze tulabaganya emyaka 15. Gyasaavinze yonna tubadde tutambula bumu. Bassebo ne bannyabo erinnya aligaweesa yenze Jumba. Erinnya Jumba ndi Wankima.
neddira nkima, ndi muzzukulu wa Mulyanga, ndi muzzukulu wa Muzigo, ndi muzzukulu wa Mukoota, ndi muzzukulu wa Kiwagu, ndi muzzukulu wa Balironda, ndi muzzukulu w'omusajja omukulu Kaasamitala, ndi muzzukulu wa Kiwanuka, ndi muzzukulu wa Aligaweesa. Aligaweesa ye jjajja wange omwami azaala Ssenyonga Mugerwa, oyo ye taata wange. Aligaweesa erinnya Aligaweesa litegeeza nti aligaweesa amafumu ago y'aligatabaaza. Aliweesa amafumu ago aligaweesa y'aligatabaaza. Aligaweesa atagaweesezza tasobola gatwala mu lutabaalo. Tasobola nanti abatamanyi kye gategeeza. Kati aligaweesa y'aligatabaaza, naye bw'ogatabaaza obubi ate ge galikutta. Okay. Newankubadde wagaweesa n'ogatabaaza naye bw'okola ensobi n'ogatabaaza bubi ge galikutta. Ge galikutta. Nkutegedde bulungi. Aligaweesa bakuzaalawa? Aligaweesa nzaalibwa nina obukojja bwange, nina ne kika kyange. Kati ntandikidde ku kika. Tandikira ku kika. Basabo ne bannyabo nabagambye neddira nkima, nzaalibwa ku Mutala Kannabulemu. Kannabulemu. Ekyalo bakiyita Kibumba. Olusozi luyitibwa Buzindwa. Buzindwa Kannabulemu. Ekyalo ekyo Ekibumba Katongero bw'oba oyagala okumanya obulungi kiri mu muluka gw'e Kannabulemu mu ggombolola y'Ekiyebe mu disitulikiti empya ey'Ekyotera gye baakakutula ku Lakaayi. Bakuzaala Kyotera? Kyotera. Luli yali Lakaayi. Bakuzaala oli mu Lakaayi? Banzaala ndi mu Lakaayi. By the way no banzaala ndi mu Masaka. Kaakati ne nva mu Masaka nenzira mu Lakaayi. Kaakati ne nva mu Lakaayi nenzira mu Kyotera. Kizingire wamu nti oli wa Greater Masaka? Ndi wa Greater Masaka sebo. Yewawo sebo. Kaakati eyo ku kyalo ekyo Ekibumba we wagalamidde taata wange Ssenyonga Mugerwa, we wagalamidde jjajja wange Aligaweesa, Mulyanga, Muzigo ne Mukoota, we wagalamidde Balironda, Kiwagu, Kaasamitala, abo bonna bali awo. Kaasamitala ali ku lusozi Buzindwa, bano bali Kibumba Kannabulemu. Katongero, omuntu bw'aba ayagala okumanya obulungi eka, waliwo akatawuni bakayita Baloole ewa Honorable Emmanuel Pinto omugenzi. Kaakati awo w'oyambukira n'otuuka ewaka. Era bw'oba ogenda ewaka ewa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa, gwe kasitoga nti ewali ekiggwa ekyettegula. Ewali ekiggwa ekyettegula oba ngenda mu ttegula. Okimanyi nti ku kyalo okwo nze ninako ekiggwa ekyettegula. Kakati awo bw'ovaawo obukojja bwange buli Kasankala Ekooki, ate awo ndi mu disitulikiti eyitibwa Lakaayi. Ekooki Kasankala mu ggombolola y'e Kagamba, naye kati twafunye eggombolola empya ey'e Kasankala. Kaakati awo we wali obukojja bwange ew'omukyala ayitibwa Muzzukulu. Eyo nno taata bwe yabwasenguka e Kannabulemu n'ajja e Kasankala, yafa mu 84. Kati bwe yafa ne bamuziika awo, naye bwe nkuze namuzzaayo ku butaka nga bw'omanya emizimu bwe gifaanana, ne muzaayo e Kannabulemu. Maama nzaala ye Tereza ye Namakula Nakamaanya, naye aliko erinnya erya Tereza. Kaakati oyo ye maama nzaala, era obukojja bwange ndi Saava, nva mu Kabaka Kamaanya e Kasengejje. Saava yabeera atya? Yazaalibwa Omumbejja. Ng'abalangira bayita bakojja. Nkutegedde. Okutegedde bulungi nnyo. Aligaweesa okuze, ozaaliddwa, okuze, ntwalaako awo ku mwaka gumu we watandika okutegeera nga sinaba kutuuka eno mu Aligaweesa omutuufu. Okuze otya? Biki bye wenyumirizaamu mu buto? Baali abakusala engwala? Awo wonna tuyiteeko abantu basobole okutegeera obulungi lwaki ndeese programu Aligaweesa. Bassebo ne bannyabo mu kukula kwange mbagambe nti banzaalira ku Mutala Kasankala. Maama oyo bwe yanzaala annyumiza nti nali wa nnaku 7 nga mpeese mu mugongo, n'enkubwa laddu
nenjo kyako oludda lumu kati ne bantwala omusawo w'ekinansi yisebo era oludda olumu lwange nedda oludda olumu luddugavu olulala lweru yakugamba yakuba etya ladde yankuba nenjo kyako oludda lumu luno ng'akuweese nga mpeese ye teyamukwatako ye teyamukwatako era bwe yatuuka ne bamugajjayo omwana ng'oludda olumu njidde omuliro kakati omusawo n'amugamba nti omwana oyo atuumibwe erinnya lya jjajjaawe erya Kiwanuka kakati ne bamugamba nti afe waffe Kiwanuka nti ye bamuyita Aligaweesa omanyi bwe tuddayo eri mu bujjajja Aligaweesa baga nti nnyondo kalya bugalo gy'oweese kati oyo abaako omusambu ogwa Kiwanuka kakati kwe kufuna erinnya erya Aligaweesa nejjankula nga ndi mwana mulungi nga siina buzibu wabula saasobola kugenda mu ssomero nti natandika okutawaanyizibwa ensonga ze bayita lubaale oba ensonga z'ekika oba okusamira nga ndi wa myaka 7 kati kaneme kutuuka waawe laddu bwe kukuba ne bakutwala wagiwona otya walina obulumi wawulira obulumi awo nali wannaku 7 bulumi saabuwulira era nze nakula ndaba bbala ebbala eryo ye maama okunnyumiza kuba ndiko akalambe ku mubiri lwakuba nti abantu tebabeeyambulira okuba ndi muntu mukulu naye ndiko akalambe ako gwe kankaka nja kukakulaga kubanga oli musajja munnange kuba wadde tubadde bamukwana ekyo obadde tokimanyiko ebbala eryo yakulinoonya ndiko n'akabonero k'omwezi ku mubiri kuno era nja kukakulaga kakati mu kukula nga nze ndaba bbala eryo bantwalewo omusawo w'ekinansi bamuyita Mugumya kakati Mugumya n'agamba maama nti omwana oyo mumuweeseze ekikomo kya Kiwanuka kakati ne baweesa akakomo ne bakanyambaza ku mukono era nkuze nga nyambala akakomo ako kakati ekyo nga sinnatuuka eri ekyo kye yamugamba era olwanteekako akakomo ako ne bansiiga enkanja z'omwenge kakati ze bansiiga okuwona omuliro ogwo awo nempona ekyo kye maama kye yaŋŋamba owona myezi egyo 7 Katonda n'akusaasira emisambo ne gikubeererawo n'osobola okuvuunuka laddu ye waawo kakati Aligaweesa okuze gumu 2 3 ekiseera ky'olina okugenda mu ssomero lwaki tewagenda mu ssomero saasobola kgenda ku ssomero kubanga nasobola okutawaanyizibwa ekisooka mu byonna nafiirwa taata wange nga ndi muto kakati nze obuzaale bwange nazaalibwa mu mwaka gwa 79 mu mwezi gwe 11 ng'ennaku z'omwezi 11 betubala mu gibeera emeka 4 ngenda mwana mugumu kati kakati taata nafa mu 84 mu mwezi gw'okuna ng'ennaku z'omwezi 24 kakati awo nakula siina taata ate olw'ebizibu ebyo mu lumbe lwa taata maama yandekera omwami taata wange omuto gwe bayita taata Sulaiti Mugerwa wawulidde taata yalina erinnya erya Pawulo Ssennyonga nga maama alina erinnya erya Tereza Nakamaanya olaba eyo bwenvaayo n'erinnya Yuda erya Yuda eryo nerya Yuda ndifunira ebbaluwa yange ey'obubatizo ngifunira mu kigo ekyerwamaggwa erwamaggwa oyinza okumanya mba Honorable Minister Gerard Sendawula kakati eyo mu kigo ekyerwamaggwa gye nfunira erinnya erya Yuda era ebbaluwa eyo ey'obubatizo kwentegeerera emyaka gyange n'obuzaale bwange kankaka okimanyi nti ebbaluwa eyo njirina taata Sentoogo yagimpa muganda mukulu wa taata wange kakati eyo bwe tuvaayo ngenda ewa taata Sulaiti Mugerwa nga ndi wa myaka emeka 4 bantwala ne mwannyinaze Namugerwa kakati era mwannyinaze oyo anzirako ye wajjala bibi yagibika bwati yafumbirwa seeka era ali eyo endagwe kakati eyo gye nfunira erinnya erya Isimayiri ndifunira wa taata oyo Sulaiti Mugerwa ye yali imaamu w'omuzikiti gw'endagwe naye bwe bantwalanga mu lumbe
mbajjajja bali abeeka Nabulemu abuuza omwana waffe wamutayirira wakola bwoti ne banyambula n'empale yantuuma erinnya naye nga tantayiridde kaakati mukuntayirira ate ntayirirwa ate nga nkuze yesebo kakuga naliko ensonga nga bitabuse kaakati mu nsonga eyo mu myaka 7 awo natandika okutawaanyizibwa naye nga maze okufuna erinnya ery'obusiraamu ndifuna ndi myaka nga 5 awo kaakati awo nentandika okutawaanyizibwa okugwa eddalu okulwala okufuna ebizibu olwo nga ndi ku kyalo kye bayita Bijaaba mu ggombolola y'e Kakoma gye twaziika Afande Kaweesi ku kyalo eky'Ebijaaba kati ate okwo kwe nakulira ekyazanga mu Kitoolo Bijaaba Ndagwe Lyaŋŋoma Kyakwereebera mu Luwanga myaka 7 kutandika myaka 7 8 awo eyo nga gyendi kakati mu myaka 12 bantwala Endagwe ewaaba Bamugema ewaaba Basiraaje waseka Siraaje kati awo wenva ate ne banzizaayo Kasankala ewa maama gwe bayita muzzukulu Naluyima Omumbejja oyo yali musawo wa kinnansi olwo taate n'alemereddwa mu myaka egyo 7 agamba omwana 8 omwana atabuse kakati ate bantwale wa maama oyo maama yali musawo wa kinnansi kati nentandika okukola ki okulagula kakubuuze wano ku myaka egyo ebintu bino byatandika kutawaanya bitya wakeerangawo oli otya bagezaako okuntwala ku ssomero Lyaŋŋoma eyo ebitabo byonna nembiyuza ne kirasi saagiyingira lwe nasooka lireka lyali ddalu lya bwala buto waliwo kirala teryali ddalu abatulaba nze saalinnyako mu ssomero sifunangako musomesa kuwandiika ku lubaawo n'abaako kyanjigiriza kati bino byemmanyi nasooka nenfuna omukyala yali musomesa ng'asomesa ku Vincent Alex Mukono kakati oyo yeyanjigiriza okuwandiika erinnya lyange naye wali ddiyo tewalinnyayo eri saalinnyayo kati mu kutabuka okwo omwana tayagala kusoma nebeerera mu nte nebeerera mu ttale ya myaka 8 awo baŋŋamba nti katumutwale wa maama we maama wuno omusawo kakati eyo mu myaka 10 nga neddagala ndigaba nga ne Lubowa kwali ku mutwe ayogera emyaka 10 ng'olitegeera otya nkaaka kanzize nyina ekinnuma ng'otegeera otya nti muwe kino ate nga jjajja alinnya ku mutwe n'agaati oyo muzzukulu bw'ati oyo mumuwe kino oyo mumuwe kino era kweri ejjembe wenfunira erinnya erya Lubowa liryasooka ku mutwe kubanga omuntu ayinza okumpita wangu kati olwa jjajja okubanga akola ku bantu kati bajjawo erinnya Jjumba ne bajjawo Aligawesa nga bagala tugenda wa Lubowa kakati ne lituuka jjajja n'alintuuma ne liba linnya lyange eryokusatu wendifunira nti Lubowa ye yasooka ku mutwe eriyo omukyala bamuyita Nambage ye Kasankala omukyalo oyo naye yankolako omulimu munene kubanga ajjukira oli yali maama wange kati awo nentandika okulagula ku myaka 13 nali ntandikidde ddala okulagula okujjanjaba okukola ki byonna kubanga ewake wa maama oyo yayina essabo kati nga mbeera mu ssabo lya maama wange Jjumba kankubuuze lyewaawo ssabo omuntu omwana omuto ffe gwe tumanyi atali Jjumba ow'enjawulo emyaka 7 aba n'okumutuma bw'otamugamba kuyimba ky'omutumye eno Afirika ebintu ebyo weebiri abatulaba babimanyi ayinza ogamba bakaaga yali musiru naye saali musiru myaka 7 omwana omutuma ng'alina kuyimba ekyo oba kapapula n'okaweereza ow'edduuka omuntu okutuulako ky'ogamba ekyo kyakutuula ku mutwe kijja kitya kitandika kitya anti Lubaale ono omulaba kasita ofulumya eddoboozi kati nina muwala wange Nabona Nabisaso wa myezi 7 kakati omwana oyo singa atandika okwogera ayinza okujjako ekintu nekiga nti nze nabuzaana nga naye kifuluma mu ddoboozi lye Lubaale kasita otandika okwogera asobola okwogererako kati mu myaka egyo 7 olaba bwe nakubwa laddu eri nga ndi muweerezi mu myezi kakati ate olaba mu myaka gino 7 olaba bwe ndika ebbala ku mubiri kati n'ebintu bye nakolanga nga byonna byanjawulo ku bannange nze kanka kanyinza okugamba ekigambo n'okyewuunya eriyo omukyala bamuyita Maama Small
ndoza kati n'okukaddi wakaddiye nnyo mukamuzeeyi kabawoze balokole basomeranga mu bacwanga ekkanisa nga bagiyita mu bacwanga eri ewaffe Kyazanga kakati omukyalo oyo waliwo omuwala bamuyitanga Grace muwala we yafuna olubuto ng'ali ku ssomero nga mwana muto kati jjukira nze ndi myaka 7 awo naye okimanyi nti nze nabawa eddagala eryazaaza omwana oyo nga tanaweza na myaka 14 ng'olitegeera otya nenyenda nendiyola bwendi nendiyola bwe nendireeta nenga ndi olwanywa bwati akana nikafubutukamu ne kagweri kakati bamaama ebijaba n'atandika okugamba omwana ono ate jjukira nti maama oyo si ye yali anzaala olwo nali wa taata muto ne maama muto kakati balowooza nti n'omusajja oyo yakola ki yanzaala kakati nakula nga ndiko amaanyi ag'enjawulo nange gesiyinza kunnyonnyola mu kamera muno naawe kennyini nga tomanyi gye gava nga simanyi sisobola kugannyonnyola nti ekitufu gaava wano obeera bakulonze oba oyawuddwa bakiyita batya eno tumanyi omulonde omwawule omuyiweko amafuta kati osobola okubeera omulonde osobola okubeera omwawule nti oyawuddwa osobola okubeera jjajja w'abaana waliyo jjajja w'abaana ow'omusaayi kwegamba olina ebintu bingi by'osobola okubeera omuganda alina ebintu byayolesezaawo omanye ekigambo kabona kitegeeza okubonekerwa obw'omwoyo kati engeri gye twogera ku buzaalo obwo nti wansi eno ebintu bino bye nakola nga byatuuka abantu n'abali awaka ne banneetamwa omu myaka 8 nali maze okusiba ebyayi mu miti waggulu nga gyensula mu myaka 8 mu myaka 9 nalina olusweta lwange nga luddugavu olusweta olwo nali sambala mpale emyaka egyo naawe kakati olusweta luno nalusikanga ne lukka wansi bwenti ne ndusitamamu bwenti netuula ku kitooka awo nensulawo obudde ne bukya ne bansula nga bannoonya nalina babasakibu babannuulu abo abaana ba taata eyo ne basula nga bannoonya ngeriyo ekiwala ekitoba kiyitandagire kiganda kyange kwegamba nze ebyafaayo ku kyalo ekyo okimanyi nti myaka 13 eddoboozi lyange lino lyali litandise okwonooneka kanka kanange nali soogera bwenti nga bwenjogera naye ejjembe eryo eryaluba olw'okuba lyalina beesi kakati lyatandika okwonoona eddoboozi lyange engeri gye nasamira nga ndi muto kakati eddoboozi ne lyonooneka nange nali soogera bwenti ate bwe nakulamu lyalinga eriterera ate ne liddayo kankubuuze amaanyi gano aga emizimu n'emisambwa gasibukawa gatya gabeere mu nsi muno amaanyi gano ag'emizimu n'emisambwa gasibuka ku kyetondatonda wanga Namugereka gulu liiso ddene serubaale gulu ddene eddoboozi lugaba wa byonna Katonda bwe yali atonda ensi eno lyali ggi lubereberye ettondo lino omanyi kanka k'ekigambo Katonda kiva mu kigambo tondo ettondo eryo nga bw'onaakwata amazzi gatonnya ettondo edrop mu luzungu lwaffe olw'eno kiyita drop oba ettondo kati ettondo eryo bwe lyayingiwala okugejja kwalyo ne likola eggi kati mu eggi eryo mu bisenge byalyo mwe baatondera endyo ziri mmeka 5 olulyo olw'ebiwuka ng'olwo lukulemberwa nseenene olulyo olw'ebyewalula ng'olwo lukulemberwa mamba olulyo olw'ebinyonyi nga lukulemberwa olwewalula terukulemberwa musota mamba mu mazzi ebeera mamba ku lukalu ebeera ttimba omanyi biri bulungi bulijjo kiwulya sikitegeera essebo kyova olaba nga ffe situlya musota ate bakugamba nti abali emmamba nti n'amagongolo baligalya egongolo eryewalula baati agamba ttimba naye baali boogerako ttimba kakati olulyo olwo olw'ebinyonyi nga lukulemberwa nnyonyi muzinge ne tuba n'olulyo olw'ebimera ebimera nga bikulemberwa mpindi
ebimera byonna ne bolaba omuvule ne bolaba kibikulemberwa mpindi. Empindi etya empindi eno eranda eranda evaako okulya bulinga obujanjaalo gye bayita empindi yekulembera ebimera. Kati tulina oluli olwokutaano olw'ebisolo olwo lukulemberwa njovu. Enjovu yetuulamu obwaggulu ddene. Kati endi ezo ziri meka? 5. Kati mu ndyo 5 towuliddemu lulyo lw'abantu. Kati abantu tuva mu lulyo lwa nsolo. Ffe tuva mu lulyo lwa nsolo. Kyova olaba nga baprofessors bagamba omuntu ava mu nkima, omuntu yava mu zzike. Ekitali kituufu. Balina ekintu kye banoonya bagiyita nkerettanyi. Towulira nga bagamba Abaganda nkerettanyi. Nkerettanyi emizimu giyitingana baleeteyo ndawula. Nkerettanyi baleeteyo asinga. Enkerettanyi eno ffe mwe twajja tweyubula. Era kyovula nti singa twava mu maziko oba mu nkima singa zaavaawo. Kankutegeere. Tetwava mu nkima. Twava mu nsolo bagiyita enkerettanyi. Mpulira. Era kyova olaba nti ddayo ewa Kabaka Bemba Musota. Yaga nti bwemba musota mba. Bwemba mpologoma mba. Bwemba kinyonyi mba. Kitegeeza yajja akyuka ng'ava mu nkerettanyi. Bwemba musota mba. Okiraba kati olaba abantu Kabaka Gulu Musota wansi yali musota waggulu nga muntu yagenda yeeyubula kuva mu ekyo. Era kyovula nti ffe situtta misota. Omusota tegusobola kuyingira mu nnyumba yali gaweesa n'okuba omugo. Ate tusobola. Era bwe guba mulungi tugaa nti munange mukulu vaawo abaana bakutya. Luba lutemya lwaliiso toddamu nagulabako. Oli serious? Bwe guba mubi awo ne tulyoka tuleeta okutta gw'ogamba nti vaawo nga teguwulira. Omubi ogulaba otya? Ogamba genda. Ne gutagenda. Era n'omanya nti kati ono omutemu. Kankubuuzeeyo n'ekirala. Ffe tuva mu lulyo olw'ebisolo. Olulyo olwo lukulirwa njovu. Lukulirwa njovu. Oyagala kuŋŋamba n'abantu kulirwa njovu. Anti kati kankubuulire. Olulyo olw'ebisolo lwe tuvaamu. Naye embuzi tekaabanga nte. Ente tekaabanga mpologoma. Empologoma tekaabanga mbwa. Wadde tuli nsolo naye mu nsolo mulimu ki? Enjawulo ebika. Kakati ffe bwe tumala okuva mu nsolo gye bayita enkerettanyi. Enkerettanyi tubeera abantu. Abantu nga batume ba Katonda. Era nga tuva mu Ssekabaka Kato. Ssekabaka Kato Sserubbo. Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu. Ne maama Nambi Kintu gali nago mannya ge malala. Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu. Bulijjo mmanyi Kintu lyokka. Ne maama Nambi Nantutululu bakazi lwendo. Kakati abo gobogati tuli bazzukulu ba Kintu ne Nambi. Nambi kitegeeza Nambiko. Kintu kitegeeza nti kyali kintuntu nga kyakava mu nkerettanyi. Tikinneesepinga nga bw'oli. Kintu kyali kintuntu. Kibbulukuse mu nkerettanyi. Kibbulukuse mu nkerettanyi. Kakati awo ffe mwe tuva kati tojja gamba nti tukulemberwa njovu. Naye tuweerabira nti enjovu tugyeddira kuba muganda waffe. Engo tugyeddira kuba muganda waffe. Embogo tugyeddira kuba muganda waffe. Otegedde bwe tujja tweddira ebintu ebyo kubanga tuva mu lulyo lutya lumu. Kati bali be baganda baffe abali ku nsiko oba abali mu maka g'abantu kati yeffe tubatwala. Ffe abantu olukujjukujju luno olwaffe abantu tulujjawo kubanga tuli b'amagezi nnyo okusinga abali baganda baffe. Anti nkerettanyi tula baganda nkerettanyi gye twavaamu yekyusa ejja yekyusa olukujjukujju olwaleero ndabika nnyina ebintu ebipya byenjize nga kitegeeza nti singa sizze waali gaweesa bibadde bijja kunzibuwalira. Omanyi gy'otaali ffe gye twali mu ssomero gy'otaali batusomesa olugendo lwa Nambi n'Ekintu ne bajja babifunzafunza awo mu Luzungu ne batubulira bwe yeerabira obulo n'agenda n'anona Walumbe. Ensonga ezo ntangaaza nawe bw'otyo bw'ozimanyi. Nzimanyi okusingako awo naye bagezaako okufunza olugero. Kifaananako ngenda kuddirayo wali naye ninawe ngenda okugamba. Abazungu bagamba nti ani yavumbula River Nile?
si speak gwe bogerako yoyo kakati okuvumbula River Nile yagivumbulira abazungu naye kyogamba nti speak yeyigiriza omusoge yali avuba ne amazzi ekitegeeza nti ffe twagirabanga weeri kakati n'abaana abazungu bwe bajja wano abajjajjaffe babanyumiza nga bafunza olugero kati ne bawandiika ng'olugero balufunza lwaki maama Nambi yajja n'obulo ekigambo bulo kyokka ky'obozaayo kitegeeza obulongoofu baga nti Nambi yakomawo n'obulongoofu okulongoosa ensi eno kati gwe n'ogamba nti bulo obulo buli buvaayo mu kimera mu kikolwa naye nga buli mu kitundu kyakulongoosa. Okay. Kwegamba kifaananyi ekituwa ekikolwa kiyajja okukola nti yajja n'obulongoofu era njagala otunuulire ensi eno y'abakyala tunula tuyina nnyaffe Uganda gwewulya bagiyita kitaffe bagiyita kubanga osanga omusajja n'abuuza naye omwana wa musajja oba omwana wa mukyala bassebo ne bannyabo omwana wa mukyala omwana akulira mu nda ya mukyala era omukyala yabeera nannyini omukyala yatuulwako Katonda ow'ekisa tulina seddume zaffe mu kibuga omwo nga yeegamba ti omwana aba wa musajja nkuteresa nedda abasajja tulina kaki omwana wa mukyala kubanga yalina sanduuku y'endagaano kubanga owulidde nti yeyajja n'obulongoofu n'owulira nti ye maama ye nakazadde bw'atabeerawo titusobola kubeerawo kubanga kampa ekyokulabirako ekyangu bannayuganda n'abantu bonna bakitegeere bwe tuba tukutta omukyala nga tumuwasa tumuteeka ku mukono gwaki ogwa kkono omuntu ku muntu tuyinako obwongo omuntu asobola okufa obwongo naye n'asigala nga mulamu ng'atambula naye ng'obwongo bwakolaki bwagenda omuntu asobola okufa eriiso n'asigala ng'atambula omuntu asobola okulwala yenna n'akennana naye omuntu bw'afa omutima tasobola kuddamu kuba muki ofiirawo kati omutima guli ku ludda lwa kkono guli ku ludda lwa mukyala kati obulamu bwani nkutegeera naye Abaganda bano abaali tabannafuna sikaani bategeera batya ti omukyala muzze kukuki kukono wali omutima. Abaganda balina obwamwoyo bajja beeyubula mu nkerettanyi Abaganda balina okwolesebwa okw'amagezi era ekigambo Baganda gwe tokimanyi kigambo Baganda kitegeeza nti abo be Baganda ba Katonda bw'ova ku mutonzi oyo kyetonde Katonda wange Namugereka Gululiiso ddene Abaganda be baddako be Baganda be era ffe tukimanyi bulungi nti olubereberye lw'omwana w'omuntu luli mu Afirika ate mu Afirika luli mu nsi gye bayita Uganda ate mu Uganda luli mu kitundu kye bayita Buganda ate mu Buganda lusinziira ku lusozi wa Lusinsi e Bulemeezi kyobolanga oyo musajja Nadduli mugezi nnyo asembedde ku kitundu ky'obwa Katonda kyobolabanga n'okununula eggwanga lino nze nnyinza okugamba ng'omuntu omukugu alina kyemmanyi nti ensi yali tesobola Museveni ginunula singa teyagenda kulwanira Luweero kubanga eyo gye wali obwa Katonda era bw'owulira nga Nadduli agamba Mukasaka ategeeza Mukasaka akasakirira baakoleramu bintu bya buwangwa na nnono nga balina omusiige Sebyayi kyabangi ku lusozi wa Lusinsi ekyo anja akikulekerayo era kwasinziira okuyimirira naga nti ne Mwankole waaliyo ensozi ne Mbujolo waaliyo ensozi lwaki wajja waffe ffe bafaawunda yajja mu nsi ensi gyetandikira aligawesa kakutegere bulungi nzivuunule eno banziŋŋondezeemu n'abalala abatannakitegeera otunnyonnyodde ekigambo Baganda Baganda ba Katonda yewaawo ate era Abaganda ensi etandikira mu Buganda tulina biffe bye twasoma ennimiro y'Omwedeni Garden of Eden omwali Adamu ne Eva jjajja w'abakkiriza simanyi oba bakkiriza bokka naye jjajja waki jjajja w'abantu ffenna olinga ngamba biri si bituufu sebo ebituufu bye biriwa ebituufu ennimiro Edeni eyogerwako olwazi baluyita Mirinze lwe luliko ejjaluliro lusangibwa mu kitundu
ekiyitibwa bulemeezi. Ekigambo bulemeezi kitegeeza obuzito bw'obwa Katonda oba obuzito bw'amaanyi. Kiri mu Luganda luli Nazzi kuno. Kakati mu olusozi olumirinze waliyo olusozi lwe bayita Kireku. Kireku we batandikira omwana w'omuntu. Waliyo olusozi lwe bayita Walusinsi. Olusozi Walusi yensi okuli ensibuko y'ensi. Kyova olaba ng'eno yonna bagiyita nsi. Waliwo ekitundu bakiyita Bukiro. Obukiro we wakkira emyoyo omusanvu egikola obwa Katonda. Waliwo ekitundu bakiyita Mayembe ga Mbogo. Awe wali empuku y'omutonzi. Kakati ebintu ebyo byonna waliyo ekitundu bakiyita Nnombe. Ennombe ezo mwe muli enzizi 112 era ennombe ezo baali bagenda okuzeerula okuzikolamu oluzzi olwawamu omanyi Luwero Nsinkalu naye ennombe tezikala okuzikolamu oluzzi Luwero Town Council efuna amazzi ng'egajjaawo Haji Nadduli oyo ye yazitaasa nakati mukwata ku bifo ebyo bwe mubikwatako mugenda tuleetera ebizibu byonna biri eyo era gwe bw'otuukanga ng'okola naye interview mubuuzeko ndi naye Haji bw'oyogera mu kasako otegeeza ki lwakuba ayinza obutakubuulira kubanga ebintu bino eby'obwomwoyo titutera kubyogera tebitera nnyo kuvaayo mu muggundu gwa buli omu era abasajja abo okutandikira eyo tebaawona masasi nti baawona kufa kubanga baali bamanyi nnyo okulwana tewawulira Haji juzi lwe yagamba nentwala nenzijjayo abantu nembaleeta nembatereka wano waliwo gwe mwana gwe baakuba engalo waliwo gwe baakutulako emikono nembawa Dokita Gundi abajjanjabe n'agamba nti wano tebajja kubeerawo abasirikale bayitawo baabakwekanga mu bifo bya Bwakatonda ebyo by'owulira njogerako njagadde okukaaniriza emboozi ya leero ensanyudde nnyo kwegamba muzeeyi owaffe ono yagenda e Luweero eyo si lwakuba nti no Uganda yali ekalidde wanaatandika naye wali obwakatonda obwali bulina omufukako amafuta okumuwanirira ajjanulula ebitundu bino ebikoze eki akasaka ako kalimu ebyenjawulo ebyalimu amaanyi ag'enjawulo agafukibwa ku bantu bano mpulira era mwalimu emmundu AK-47 ya Jinja abo Banadduli bagiwaayo n'emusiige mwalimu ejjinja eriko akabonero 7 ennyukuta gye bayita 7 eyo baakawaayo era we baasibira akakalu kubanga mwalimu ekitundu ekyokuzaayo obwakabaka bwa Katonda ekyokuzaayo obwakabaka bw'ensi ekigambo kabaka kitegeeza ddayo mu nsala y'Abakatuliki nti obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu ebigambo ebyo biwulira obwakabaka bukka okuva eri ku mutonzi mu ggulumizo oba gwe lyoyita eggulu naye kiva mu kigambo kugulumiza eggulumizo mpulira ate obwakabaka bwe bukka ne bukka ku Ssaabasajja Kabaka ne bukka ku mukulu wa Kasolya ne bukka ku mukulu w'Essiga ne bukka ku mukulu ow'Omutuba ne bukka ku mukulu ow'Olunyiriri ne bukka ku mukulu ow'Olujja ne bukka mpaka mu nnyumba ya kitaawo Omwova ne bukka ku maama ne taata ne bafulumyamu ettondo liri lye naggambye ery'obutonzi ne batonda omuntu gwe bayita Kankaka bwe bamala okumutonda ne balyoka bamanya nti tutonze omwana mulenzi oba muwala n'alyoka akulira mu ssanduuko ne tugamba nti empisa zitandikira mu maka ne tugamba nti eddembe lyonna litandikira mu maka nti era bwe tunaaba tunazimba Uganda tudde tuzimba amaka ekigambo maka kitegeeza amaka g'emyoyo aligabisa omiso Oluganda mutuufu ozere ombulya n'ensirikanamu kabaka kiva eri nekikka mu kabaka paka ku Kankaka eyava mu maka mu maka g'emyoyo kati obwakabaka obwo bujja bukka obusengeke bw'emyoyo era kyetuva tuddayo lwaki twesigamye ku program aligaweesa ate ne twesigama ku program TMO erina program gyeyita political dose ye program yesinga okunyuma ku mukutu gwe bayita TMO kakati political dose lwaki ngitambuliddemu nti
toyina bw'olyowa abantu myoyo ng'abantu abo bw'olyowa tebalina bukulembeze bulungi. Toyina bw'ogenda kusomesa abantu ng'abantu abo b'osomesa tebalina ddembe. Toyina bw'ogenda kutandikira n'okubasanga toyina ojja kubakuŋŋaanya. Kati buli muntu yenna ali mu Uganda muntu wa gavumenti, teri muntu wa muntu. Kyobola atulwanyisiza nnyo ekisaddaaka abantu nga bagamba kiyita basawo b'ekinnansi. Tugezezzaako okutereeza abasawo b'ekinnansi badde mu nnono muwuzi ne mu lukoba. Tuyambeko sekita yaffe ku gavumenti enyumira obukulembeze bwayo. Kankuzeeyo wali aligaweesa. Kankuddizeeyo ddala mpaka ku Nambi. Nambi azze n'okulambika oba bwakiise azze n'obulongoofu okutereeza ensi. Kaakati awo era waliwo kesanyikira kenkulabye njakutegeeja kukubuuza tuzze tufa okufa weekuli tulina ebyaffe bitwasoma eri gy'otaaliera nga tugamba oliwe yaddayo okunona obulo ate yajja ne muganda we owe yali Kinene Batenda ye Kinene Batenda Walumbe bane manyuko Walumbe lyokka Kinene Batenda yani ate najja nani ne Walumbe ye yatujjirira tulina okufa agira mu foomu zonna kati ate wali eri mu bitabo byaba Peter ne bitugamba ate oliwe yamala okumenya etteeka ly'obutalya kibala omutonzi n'anyiiga n'amugamba gwe bwoti ne bwoti ngera bw'aba basinga babimanyi ebintu bino gwe obitegeera otya lwaki tufa lwaki Nambi oyo yajja n'obulongoofu obutaliiwo nti tutuuka emirembe omwana w'omuntu tegimuggwako n'afa. Ye waawo sebo awo ngenda kudda nzikiriza nzijeko ekikooti kino kanzijeko ekikooti kino nsobole okugenda obulungi n'ensonga. Ekibuuzo ky'omubuuziza kinene nnyo era kikulu nnyo. Nja kusaba abawuliriza awantu wambuuziza ku Akili program namba naye ngenda kutemaatema. Tujja kutemawo tuliddawo ngenda kutemaatemamu. Abasabo ne bannyabo njagala okubategeeza ekigambo kufa kivaawa. Eggi lino bwe limala okkula mu bisenge byalyo lyatwala ekyasa kiramba. Ekyasa kiramba emyaka 10. Kati bwe gimala okutwala ekyasa kiramba mwajjula amaloboozi okuwuuma okusiiya okuwuluguma ejja eryo nga lyesusunkula bwe lyeyubula mu bisenge lyabyo mwavaamu endyo mmeka 5. Kakati eggi lino mukwatika mukweyasa mukweyalula kye bayita gye nagaye nti emirinze mu jjaluliro. Kati ejja eryo bwe lyeyalula mwavaamu endyo ziri ze namenye emmeka 5 nemmenya n'abazikulembera. Njagala oddeyo weetegereze gwe omulabya ndaba endyo zino 5. Tegeera nti naffe tulina empagi ey'olujja ey'olunyiriri ey'essiga ey'omutuba n'akasolya. Empagi ziri meka 5. Ddayo nti buli nsi ekulembeza obwakabaka ebeekulembeza Misambwa Buwarabu ekulembeza Kabaka Fahadi naye eyina esswala 5 n'empagi meka 5 kubanga bakulemberera ku buwangwa na nnono. Kakati empagi ez'ettaano mu kweyubula okwo mu kwesusunkula awo wajjirawo ebintu bibiri. Emyoyo gino 5 empagi zino 5 ziwulidde ekintu ekyokubiri okimanyi kyetonda iyo ye yetonda yekka na yekka nannyini katondo kali namugereka ye yagereka buli mugabo gwa buli muntu. Kakati tulabye empagi zino 5 ate ne tulaba kyetonda ne namugereka na eyimirirawo ku lwa mukyala omwo mwe muva ekitundu ekyobwa Nnaalongo kyetonda yavaamu ekitundu ekyobwa Ssaalongo. Emyoyo gino ebiri bw'ogigatta ku 5 gikola 7 ke kabonerako obwamusoke koolaba ku ggulu abaana akabonerako koolabakako obwamusoke 7 era gy'emyoyo 7 egikola obwakatonda. Gwabadde asoma Bayibuli ayagala okitegeera. Kakati eggi lino bwe lyabika wajjirawo emisana n'ekiro ekizikiza n'ekitangaala. Kati lubereberye mu ggi kyali kizikiza
naawe kyovola bango oddayo n'okulira mu nzikiza mu lubuto lw'obwa Nnaalongo bw'oba oyagala okusimba kasooli era omala muteeka mu ttaka avirayo mu kizikiza bw'oba oyagala kanka kakomewo nga muzimu era omuziika mu ttaka tomuteeka waggulu tomuteeka mu kitangaala noteekawo bbalubu omuteeka mu ttaka kakati buli kyoyagala kyeyongereko bakiteeka mu ttaka kakati oddayo mu kizikiza n'ogandi nga bwe kyali olubereberye kati okwabika kw'eggi wajjawo ekizikiza n'ekitangaala awo wajjawo ekigambo kufa nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno nadda mu bw'omwoyo okwo kwe kufa okubereberye okufa dying si kyekino ffe kyetutwala ng'ekyobulumi kuba kufuulibwa n'otwalibwa mu bulamu obulala obw'omwoyo obw'omwoyo buli okukula buva mu kizikiza kati kyekyo kyowulira nga njogera noga nti naye Jumba aligaweesa ebigambo byayogera alijjawa naye lwaki ate ekizikiza tetukyagala nnyo nakyo kintu kirungi lwaki tukitya bulala atayagala kizikiza kamusomese ddayo mu kisenge ekyo ng'ogenda kutonda omuntu otunuulire oluggi olugala n'oteekako kateni n'oteekako akatimba n'oyongerako bulangiti n'omutwe n'ogubikka n'onoonya enzikiza osobole okutonda watali nzikiza tosobola kubeerawo era bw'oba ogenze mu ttale ng'abakyagenda mu ttale era banoonya ekisaka era tasobola kudda mu kisaawe nadda mu senta okugende mu senta beneti zino nzikube bulungi enzikiza yeyimiriddemu obwakatonda kakati ekyo ky'obuuzizza nti lwaki tukitya abantu baffe tibaafuna kumanya abantu baffe tibaafuna kwolesebwa era nsuubira nti mwojja ekigambo nti kambaterewo puroguramu eyitibwa aligaweesa abantu basobole okufuna okumanya okulala okwawukana nagenze mu busawo bw'ekinansi bandagudde banzijanjabye ndiko amayembe ndiko emisai bwe bityo kwegamba biri sooti tibitegeerekeka ekituufu TMN ogiraba yewawosebo ezimbiddwa ku musingi ogw'okwagala okutegeera abalala bye batya okwogerako waliyo obulamu obulala ng'abalala bw'obwogerako ayagala kwesika ayagala kukola ki njagadde kumanya lwaki ebintu ebyo biringa bwe bikola ki obubi bwendo obwenzije nabwo kubuuza obundi ku mutima ekkolino njagala onyambe lisiimuukewo oba lisigalewo akasenti byali bibi oba ekituufu birungi naye byakwatibwa bubi Jumba aligaweesa omusajja ono gwe mulaba mu screen eno kaakati azze n'obuzaale bwe azze n'okukula kwe azze n'ebikolwa bye byonna bimuwulidde mu kunnyonnyola kwe naye nze kye naakakwatamu kati ge magezi ag'enjawulo agategeera bye sitegeera nti naye yatuula mu kiraasi kati ne bansomesa kintu n'ennambi kintwalidde eddakiika 10 okumutegeera okusinga namutegeera mu kibiina nkwebaza nnyo kakati nno nyanjudde ekitundu kyaffe kino ekisooka nyina ebibuuzo byange byengenda okubuuza Jumba aligaweesa ekitundu kyaffe ekyokubiri kamere nga nsimbawo akati mu kitundu ekisooka ate mbakomyewo mu puroguramu yaffe eno aligaweesa mu kitundu ekyokubiri olw'obuwangwa bwange n'ennono amaanyi g'ensoomuva byonna obusawo bwange bwe lutindo lwange bwe bulamu munze bugagga bwansibo bwenyumiriza munnyo wa kitiibwa eyo y'engozi ey'ekitangaala tuli bumufe twajja kutereeza omulimu gwaffe kubanga yennono bwe bujajja bwaffe ate bwe buzadde tubugogole tubuyooyoote obusawo bwange bwe lutindo lwange bwe bulamu munze bugagga bwansibo bwenyumiriza munnyo wa kitiibwa eyo y'engozi ey'ekitangaala